Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Nebazanyi ba SMX Media Queens and Kings abo nno nga ba SMX Media subscribers. Timwebale nnyo okusubscribinga ku SMX Media mwebalira nnyo ddala. Neera nga nsaba bonna bonna abatanabeera nga musubscribinga. Abami musubscribinga no ku SMX Media tubeera n'amawulire buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira ffe wetugikolera ate nga stories zaffe zibeera nnyimpi ddakiika 3 4 5 ate nga stories zaffe sooka zikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka. Data ogwo abeera alaba story n'alema kubeera nga agenda nnyo nga ku YouTube channel. So bamikangu sabo subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ngo missing updates na danga zino. Mulema namakula ga mazima ekituufu wababeerayo omuntu yenna nga yali amuloga awo yo muntu yafa agoggo mazima omuntu yenna yali aluga Rema namakula ezo ye yali amuloga yafa oba Ssekyongo yali amuloga eddaga ali amuddira ye n'agwa eddalu oba Ssekyongo yeekuba mu mmeme n'agamba omanyi Rema namakula nnemye kamwesonyiwe kubanga engeri gyanyiriramu ya Rabbi Dr. ali kumulamwa Dr. ali katuufu Dr. simanyi nakuma oba ne Dr. naye engeri gyali Dr. ana ndowooza diet gyamuteekako n'agamba omanyi Rema namakula tojja lya nnyo sausage olunaku lwayo tojja lya nnyo nnyama tojja lya nnyo chips and chicken ogenda lya kino na kino engeri gyali Dr. kati nate kino kinzijukiza akayimba ka Eddie Kenzo ke yabdi ayimba omanyika trending nnyo ku TikTok waliwo akayimba bakayita personal simanyi bayita ito yako aka Eddie Kenzo akayimbira Rema directly ng'ebyo byonna bimaze okubeera nga bibeerawo n'ekyo ka Eddie Kenzo yeekuba mu mmeme n'agamba omanyi kana akayimba sigenda kareleasinga naye ate simanyi lwaki kwe kali ku TikTok ate nga kali mu kubeera nga ka trending kana akayimba bakayita personal simanyi bana mwawukawulirizaako nga Eddie Kenzo muve mu buno obuyimba bwagamba love nigga semyekozo biki n'ateekamu layini emu ng'eri ku Rema namakula n'ateekamu balayini nga bbiri just naye nga lunene oluyimba lwenjogerako luli directly ku Rema namakula ne Eddie Kenzo wamu ne Dr. Hamza Ssebunya bakayita personal simanyi ba mwaka uliddeko ku TikTok obanga mwaka labyeko kyengendo okola kiri simple kanjogere line eziri mwaka akayimba oba wali okawuliddeko ogenda wulira kiki entegeeza oba tokawulirangako gezaako kanoonyako kana akayimba full version yako teriyo neokanoonyawa eyo yensonga lwaki ngambye kyaka Eddie Kenzo waliwo omuntu omu just yakasneakingako nga kali mu studio naye nga Eddie Kenzo kyaka yamala naye kuba mu mmeme n'agamba kana akayimba ko sigenda kafulumya however kana akayimba kali mu ddakiika 3 naye kankubulira line eziri mukana akayimba na ulire Eddie Kenzo byayimba nga abiri in line with Rema namakula Eddie Kenzo ne Dr. Hamza Ssebunya Eddie Kenzo yayimba nga agamba mbu ensonga za waka nazikuuma kuba ziri personal ebintu byange nabikuuma kuba biri personal nnyo mukwano gwange namugatta naye ate watwawula ssebo essanyu lyange wali eddiza mukama nkole ntya life ngenzunza bambi nkole ntya wamaziga nga nkaaba kati nafuuka semyekozo love nigga we bampita luno love nigga manyago bw'obanga okyuse tomuyitanga semyekozo taata w'abaana wobanga okyuse tomuyitanga namyekozo maama w'abaana yezo line eziri mu kayimba ka Eddie Kenzo ako kenkugambye either Eddie Kenzo yekuba mutima n'agamba kana akayimba kayinza oleeta ensasage n'agamba omanyi kankaleke however nga omanyi mbu tuli ku ngeri ya social media nera wabeerayo omwaka sneakinga n'akatuwa ffenna kati kali mu kubeera nga kakola rounds on social media naye katusabe oba waliyo full version oba Eddie Kenzo wekube mutima kasabyo byaggwa twabimanya buli kimu ekyaliwo akayimba kano okafulumi kubanga kayinza okukola omulamu oba amakulu eri abantu abamu naye Rema namakula ye ali luno gamazima yali amuloga yafa oba Ssekye yali amuloga yeekuba mu mmeme oba Ssekye yali amuloga yamwesonyiwa ngalaba Rema gwaliko ali class above kankusaba mbe subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera ngo missing updates na Diamond Entertainment Industry waneena ate nga stories zaffe zibeera nyimpi nga wenkugambye ate stories zaffe sooka zikonvatinga data waleme kubeera nga agenda mungi SMX I sign out.